Tuli ku mukutu gwaffe ogwada Standard News nenda Element Man muzzukulu wa Mugema nyongero kubategeeza nti balegenda maaso n'okubona nti mutugoberera. Tuli ku TikTok kale gwenna ali eyo jangu ogende maaso n'okubona nti otugoberera ate saako ne YouTube nayo gye tuli essaawa zino. Kale gwe jangu obeerenga ekyamazima otugoberera. Nebaza mwenna bagenda maaso n'okubona nti mutunyumirwa. Abantu nno ekyamazima mutu agadde atende mutu agala atende mututeekamu amaanyi naffe ne twongera ddala mu maaso n'okubeera nti tubaweereza ebyo byonna bye twandibadde tusaanidde okubeera nti tubaweereza. Olunaku olwaleero njagala okutegeeza mugenda kuŋŋamba nti leero Element Man ng'okyusa ennyo nakugamba nti kati studio ngenda kubeera nga ngitambuzaako mu bintu ebimu oba ewala ng'olunaku olwaleero nsinzidde wano ku Emaco Media ekigoogwa. Kale gwe nno ali eyo bw'oba osobola nti linnya emmotoka osobola okubeera nga ojja mu bitundu by'Ematugga otuuka Ematugga obuze Kiryagonja obuze Kigoogwa. Nno yeri Emaco Media abali ne bakutegeeza gwe omuyimbi atandika obutandisi nti jangu basobole okubeera nti bakukolera ennyimba ezinnungi, ennyimba ez'amaanyi, ennyimba ez'omuwendo. Ekyamazima nga ggwe oli eyo ogamba nti nti bulijjo mbadde noonya ne studio gye nsobola okubeera nga ndikodingira ennyimba zange naye ate bwe ntuuse wano ekyamazima studio eno bulijjo mbadde sigirabanga. Balina ebyuma eby'omulembe ennanga, balina buli kimu kwegamba oluyimba ne lufuluma nga luli fantastic nnyo ate ne bakugamba nti jangu osobole okubeera nga oluyimba ate balupromotinga balina video bakwatira video gwe n'omuyimbi ali eyo nga ebbanga lyonna obadde tokubanga ku ka video. Kale jangu wano ku Emaco Media basobole okubeera nga bakwatira oluyimba lwo wate basobole okubeera nga balupromotinga naawe ogazibweko ogambe nti ddala kituufu Emaco Media ebeewa ate ne bakugamba nti gwali ateeka embaga ateeka emikolo ateeka ki jangu osobole okubeera nga naawe ogezaako okubeera nti oba bookinga emikolo ekifaananyi balina kirungi nnyo kuganze ndi wano naye negamba kale bulijjo lwaki singa sizze wano kuba ndaba ekintu ddala ekyamazima kyamaanyi. Ebyuma bino ebiri kwegamba ennyimba ate omukuluza mutataganyiza mu mirimu gye kuba nsanze aliko omuyimbi gwagenda maaso n'okubeera nti akola ndowooza nammwe ekintu mukiraba. Nze nda Element Man muzzukulu wa Mugema njagala okubategeeza era nti mwebalegenda maaso subscribinga tuli ku TikTok nga kwotadde ne YouTube. Manyi nabagamba nti nze ndiwo kubawa ebigenda maaso mu ggwanga yattu Uganda ate ebyo byonna ggwe ebiriwo nze nda Element Man ngenda kubeera nga mbibawa. Yonfusovola abantu leero ngambye leero studio kanjitambuzeeko era bwento nenjijja wano kati nno olunaku olwaleero abakulu ekyamazima baavuddeyo ne boogera nga bawanda muliro nega nti naye omusajja ono kiki ddala kiki yeefudde ki mu ggwanga Uganda yeefudde ki kiki lwaki tuli wano kale kwegamba omukulu ono bagambye nti abantu bano bulijjo abantu mubadde kwegamba ebadde bigenda mu maaso kwegamba badde nga babiraba oba oliawo ne beefuula kyesirikidde ne balowooza nti tebitukwatako oba bitukwatako tebitukwatako oba bitukwatako. Kati nno nako olwaleero njagala nkutandikire wali mu district eno ey'Emityana omulabirizi ow'Emityana omukolo Salongo Bukomeko ono nno alina ebigambo nno byayogedde buli omu ne yeebuuza omukulu ono oba oliawo yeesize eki n'agamba oba nze munkime naye ffenna ekyamazima tugenda kufa. Kale byonna nabagamba nti wano ku mukulu gwaffe ogwada Standard News genda kubeera agambiba wa Salongo Bukomeko nga ye mulabirizi ow'Emityana ono nno bulijjo tubadde twebuuza era namwe mujjukire bulungi nti bannaffe oba enzikiriza eno endaala y'Abakatuliki ebiseera bisinga yebadde evaayo ne boogera ku kwebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda nga bo kwegamba tebasirika era nga mu Bakatuliki bo babagamba abo tebasirika ke balaba bakoogera. Kati nno omukulu ono Salongo era nga ye bishop w'Emityana okuvaayo okwogera bino byonna nga yabadde tasalikako musale yabadde ku mukolo ogumu gwe yabaddeko ng'omugenyi omukulu era gwe yabaddeko nga omubuulizi w'enjiri omukulu
Bishop ow'Emityana Bukomeko Ssalongo ono nno oluvannyuma lw'okubeera nti omukulu kano oba lawyer munnamateeka Erias Lukwago okukwatibwa ate nga n'engeri gye baamukuttemu ekyamazima yalese bangi nga beewuunya naye ddala kiki ekigenda maaso mu ggwanga naye ddala Uganda kiki kye bagifudde naye ddala kiki ekiriwo abantu bano tebasobola kugambwako kati nno ffenna tujjukira bulungi nti Lukwago we baamukwatidde ye mukulu uno ye yabadde agenda mu maaso n'okubeera nti atwala ekiwandiiko kya kkooti ekiyita CDF oba Ssaabaduumizi w'amagye aga Uganda omukulu General Muhoozi Kainerugaba nakugamba nga ono ye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga ate nga ye first born ow'omukulembeze w'eggwanga yattu Uganda ngamba Yoweri Kaguta Museveni. Wano nno oluvannyuma lw'amagye okubeera nti balumba omukulu oba amaka g'omukulu ono ngamba Erias Lukwago lawyer munnamateeka omukokootivu wano nno buli omu yasigadde yeebuuza ddala ekituufu kiki ekigenze maaso n'okubeera nti kikwasa omukulu munnamateeka ate nga yabadde mu musango oba oliawo nga ye munnamateeka omukulu abadde mu musango gw'omukulu kano Dr. Kizza Besigye Obedi Lutale n'omusirikale ndowooza ali ku ddala sergeant naye nga mu kaseera kano abantu bano baavaayo ne bagamba nti oba gavumenti yavaayo negamba nti waliwo abajulizi abayinza okubeera nti bawa obujulizi ku mukulu Dr. Kano Kizza Besigye okubeera nti yali ayagala kulya mu Uganda olukwe oba okuvuunuka gavumenti yaffe eya Uganda ngamba eya NRM yaleeta emirembe ffenna gye tulabako ate nga ffenna gye tweyagalirako eno muna ngamba oba mirembe ki naye nga ffe abaloko mulembe guno oba oliawo tuyinza okugamba nti gye gino emirembe gye bagamba oba gyatwala abantu bano mu nsiko ne balwana era kati tuli mirembe ekyamazima tweyagala kuba singa twali tetweyagala nange sandivuddeyo kubeera nga mbawa bino bye nandibadde mbawa kati nno omukulu ono ngamba Erias Lukwago oluvannyuma lw'okukwatibwa bangi beebuuzizza oba beebuuza nti naye ddala kiki ekikwasizza Erias Lukwago kati nno twali tukyewuunaganya ekifaananyi ne kijja ku mukutu gwe tuyita ogwa Twitter nga mu kaseera kano guyitibwa ogwa X nti nga buli omu yeebuuza ddala Lukwago ono abuliddewa amawulire gafuluma ne gavaayo ne gagamba nti Lukwago ono ekyamazima ffe tumulina era agenda maaso n'okuyiga Oluswayiri wano ensi kwegamba yagenda maaso ne yeewuunya ddala omukulu ono bamwambazizza pampa omukulu ono wuuno ddala bamusibye akatambaala ku mutwe takyalaba wano nno bino byonna byakolebwa ng'omukulu ono ali mu basement wansi gye bamutadde wabula oluvannyuma lw'okubeera nti obutambi buno bwonna bugenda maaso n'obwogerebwa kati nno abantu ab'enjawulo okuli ne omulabirizi ow'Emityana Ssalongo Bukomeko ono nno yagambye yasinzidde ku mukolo ogumu ng'agamba naye bantu mmwe ekyamazima omuntu omukulu ow'ekitiibwa bw'atyo ne mumufuula ng'akaana akato ne mumwambaza pampa ne mumukola biki mwe mulowooza ensi eno mmwe mugenda okugikungula mwe mulowooza abantu bano tebalaba n'agamba nti ekyamazima nti kiri era yawadde ekyokulabirako n'agamba nti endiga eno mugiraba nti bw'ogitwala ku ttale naye egenda ekotosa omutwe naye endiga bw'evaayo bw'etyo nayo nererwanako wotegeera ddala kituufu endiga eno bulijjo mbadde nginyiiza kale Ssalongo omulabirizi ono ebigambo byayogedde byabadde bikaawu nga agamba nti ekimala kiringa ekimala naye ddala mmwe bino bye mwagendera mu maaso n'okubeera nti mulwanirira eggwanga Uganda bigambo nno si byange wabula byabadde bigambo by'omukulu ono Bukomeko Ssalongo ono ngamba Bishop ow'Emityana yavuddeyo n'agamba nti ekyamazima embeera kati weetuuse Uganda eringa eyava ku mulamwa Uganda
eringa eyava ku mulamwa. Buli mukulembeze yagambye nti akola kyayagala. Nagamba nti kyewunyisa omusajja omukulu ekyamazima alina n'abaana ne muyisanga omwana omuto bw'atyo. Era nga beebuuza nti ddala omukulu ono oba oliawo yabadde talina kubeera nti aweebwa ekipapula okusinga okumulumba ne mugenda maaso n'okubeera nti mumukwata mu ngeri gye mwamukuttemu bw'atyo n'atwalibwa mu basement. Mwe mulowooza nti basement zino mwe muzireeseewo? Ono nno yatuuse n'okugamba nti ne ku mulembe gwa Amin basement zino zaaliwo, era abantu bagenda maaso n'okubeera nti babuzibwawo oba oliawo ate nga n'abamu bazuulibwa nga batiddwa. Era n'agamba nti bino nno bye mukola abantu babiraba, naye naffe bannaddiini tubiraba naye tusirika busirisi. Naye kyekiseera naffe oba oliawo tuveeyo tugende maaso n'okwogera osanga munawuliza eddoboozi lyaffe ne muvaayo ne mwogera ku mbeera eno. Bino nno okubeera nti abyogedde yasinzidde oba oliawo nti n'abantu naddala ba opposition emabegakawo babaddeko n'olukuŋŋaana olwawamu, omwabadde bannakibiina kya NUP, omwabadde ba FDC, omwabadde ba PFF, omwabadde ba DPP n'abalala n'ebibiina ebirala. Nga bino nno mwabaddemu Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP omukolo Lubongoya, saako n'abalala okwabadde Lulume Bayiga, saako n'abalala okwabadde DF omukulu ono Mathias Mpuuga, nga kwotadde oba oliawo n'abakungu abalala okuva mu bifo ebyenjawulo. Nga bano nno nga bagamba nti ekyamazima abannaddiini musirisa nnyo, kyokka nga ebintu nammwe mubiraba. Lwaki mutambulira ku ntoli ku ntoli ez'abakulu bano abali mu buyinza abagenda mu maaso oba oliawo n'okumenya amateeka n'effe oba amateeka oba tugalaba oba tetugalaba? Njagala okutegeeza bino byonna bye njogera nange kennyini namaze binoonyerezaako, ate ng'ekyamazima nange nga nina okubibawa olw'ensonga nammwe musaana okubeera nga mulina okubimanya. Kati nno osanga n'omukulu ono ŋŋamba Bishop Bukomeko bwe yaviiriddewo n'agamba nti naye tusirisa nnyo oba oliawo ekimala, naye ke kaseera naffe tugezeeko okubeera nga twerwanako, tugezeeko okwogerera abantu biki ebyo naffe nga bannaddiini bye tulaba. Njagala okutegeeza nti ebiseera bisinga bino byonna bibadde bibaawo, naye nga enzikiriza oba oliawo ey'aba Protestant giyite Anglican ebadde etera okwesuulubwa bba oba oliawo ebintu bino ne beefuula nga abatabiraba, naye kati ndoza nabo bagenza okulaba nga oba oliawo ekimala ne bagamba naye naffe oba ekijja kakijje katuveeyo tugende mu maaso n'okubeera nti twogera ebintu bye tulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga yattu Uganda. Era kati bwe twogerera bino nga ffenna tuba tukimanyi nti bannaffe abakatuliki era abakatuliki bano babakazaako abatasirika nti byo bye balaba tebatera kubeera nti babiteeka mu nkwa, wabula mu kifo ky'obiteeka mu nkwa babadde nga babijjayo ne babyogera, ensi n'egenda mu maaso n'okubeera nti ebimanya. Era ffenna tujjukire omugenzi Ssaabasumba Lwanga, oyo nno bwe yali tannaba kubeera nga Mukama amujjulula, ye bw'atyo yavangayo n'ayogera ebyo byonna ye bye yalabanga ekyamazima tebigenda kubeera nti ye bw'alanga abadimu ebituli n'agamba naye bantu mwetaaga okubeera nti mugambwako. Omanyi ebbwedde ne ligambwako anyi nnyini lyo. Kati naffe tulina okubeera nga tubagambako kuba ffe mu muli gw'eggwanga, kuba ffe tubawooya emyoyo, era nga bwe mugezaako okufuna challenge oba ne mugenda maaso n'okubeera nti mwefiise era muyitaffe ne tubasabira ne mugenda mu mirembe, naye kino ekyo kiyinza kukyogera. Kati nno Ssaabasumba oyo bambi Mukama mumuze mirembe, ye bw'atyo yavangayo n'ayogera oba oliawo ensonga ze yalabanga nti ayina okuzoogerako abantu bagende mu maaso n'okubeera nti bafuna emmeeme ebatereera singa abasumba oba bannaddiini bavaayo ne bagenda mu maaso n'okubeera nti boogera. Kati nno bwe tutunuulira mu balabirizi oba oliawo abaliwo mu kaseera kano, Kikomeko
ye mulabiriza asoose okuvaayo bw'atyo n'atandika okubeera nti ayogera ku mbeera eriwo oba ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga yattu Uganda ng'agamba nti naye bannaaye ebintu bino munaabikomya mutya. Imagine n'okwata omuntu ng'atalina bantu be mwe mulowooza omukulu ono Erias Lukwago yandibadde tafuna kiwandiiko kyonna kimuyita mu kkooti okusinga lwojja. Nagamba nti ekyamazima twewuunyisa ffenna twabadde tutunuulidde nga tulaba era nga tulindirira oba nti omukulu ono CDF banamuwa ebbaluwa oba banamusamoninga. Kyokka ekyamazima ffenna kyatusinze okwewuunya ng'ate alindiridde okuweebwa ebbaluwa ate yawendudde abantu bwe bato ne bakwata omukulu Erias Lukwago. Kyokka ne batakoma ku ekyo ate ne bagenda mu maaso n'okumwambula. Kyokka ne batakoma ku ekyo ne bamuggulako omusango gwa treason. Ono nno wakati mu bunyiikaavu mu mboozi ye oba mu bigambo bye yabadde ayogera yagambye nti naye bannaaye kati ne balooya nabo tugende mu maaso n'okubeera nti tubeewala nti omuntu bw'awolereza omuzzi w'emisango oba wawolereza omutemu kitegeeza naye yabadde amanyi ku lukwolo nti agenda kutta omuntu. Bye bigambo by'omukulu oyo nga bw'atyo agenda mu maaso n'okubeera nti ayogera ku ngeri oba oliawo bannaddiini oba oliawo abantu gye balina okubeera nti amaanyi gano bagakendeeza. Era ye yagambye nti naye amaanyi gano mususse amaanyi gano gasusse okubeera nti mugaleeta nnyo mu bantu kyokka ng'ate abantu bano babawuliramu. Nagamba nti ekyamazima kyatwewunyisizza omuntu atalina wadde kasaale okumulumba mu maka ge ate nga emmundu z'alina oba emmundu ze mwamutwalidde oyinza okugamba yabadde muyeekera kyokka ng'oli munnamateeka bwongo bwe bwe bumweyimirira era abakubisa bwongo kyokka ate mmwe ne mugenda mu maaso n'okuba nti mumuggulako omusango oba oliawo ne gugenda mu maaso ate ne mugmusingisa ne mumuteeka bwe mutyo mukomera eruzira gyali ne mukwano gwe nfanfe kano Dr. Kizza Besigye. Byewuunyisa ate nga bituufu. Byewuunyisa ate nga bituufu. Wano nno ku mukutu gwaffe gwa The Standard News nkugambye nti olunaku lwaleero ansinzidde wano ku Ekigogwa ku Emako Media. Bano nno bakugamba nti gwe omuyimbi atandika obutandisi jangu ogende maaso n'okubeera nti ekyamazima oleeta ennyimba zo bagende maaso n'okubeera nti bazikubira balina ebyuma bya mulembe studio ya mulembe kale kwegamba sound anti olinamu ogenda kuwulira sound ddala iyi sound nga yoyo nange ntudde mu sound ono kale gwe wenna jangu osobole okubeera nga omuyimbi ali eyo jangu obeere nga ekyamazima obaako n'engeri gy'otutumulamu ekitone kyo wakati mu kurekodingira ennyimba ate wakati mu kubeera nti gwe wennyini osobola okubeera omumuli ogwa Uganda gwe kennyini osobola okubeera nga ekyamazima ekitone kyo kibeera ky'amaanyi ng'oyise mu Emako Media. Nakugamba nti wano ku Standard News fefe tugasookako ngamba amawulire era nga tukuwa ebintu byonna okwetoloola eggwanga ate nga tugezaako kuwa buli kimu kasavu kanyama tukututte eno tukutwala eno byonna tugenda maaso n'okubeera nti tubikuwa wano ku mukutu gwaffe ogwa The Standard News nenda Element Man muzzukulu wa Mugema. Kati nno kati simanyi oba ffenna kye tulindiridde omukulu ono kuvaayo nga agamba nti gwe naawe nno munaddiini bw'oba neeyimbyemu naawe nja kubaako n'engeri gye nkugonjolamu ensonga zo. Era omanyi omukulu ffenna tukimanyi nti ku ngeri ya Twitter ye teri amusingako ye ekimuluma ye agenda maaso bw'atyo ku Twitter n'agenda maaso n'okubeera nti akipositinga ffenna ne tugenda maaso n'okubeera nti tukiraba. Ngamba Jeno Muhoozi Kainerugaba omutabani omukulu ow'omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda ate nga ye CDF oba akulira amagye ga Uganda. Kati nno omukulu ono Ssaalongo Bukomeko ngamba Bishop ow'Emityana era bwato yagenze maaso n'agamba nti naye
twetaaga oba olyawo wabeerewo enteeseganya ennungi wakati wa taata oba olyawo n'omutabani bagende maaso n'okutereza eggwanga Uganda bwe kiba nga ddala kituufu ng'omukulu ono ayagala Ntebe naye nga amaanyi gano gagenda maaso n'okuba nti akozesa simanyi oba anaamalako kati nno yatuuse n'okugamba nti oba bataata we nno ababiri bano okuli Jeno Salimu Sale nga kwotadde ne omukulembeze w'eggwanga bo babadde beeyisa ndowooza kintu kikulu naye nga omukulu ono oba olyawo ayinza okuba alimuko engeri oba y'ekivubuka oba gy'agenda mu maaso nti amaanyi gamwe ageewulira naye ekituufu ddala ye CDF naye bw'alaba nga nti ebiteredde waliwo ekitateredde ng'agenda mu maaso n'okubeera nti ekyamazima yabaako n'engeri oba olyawo gy'atereza eggwanga ye gye tugamba nti abantu bano kituufu balwanira emirembe gye tulabako gye gino era naffe gye tulaba ffe gye tutaaliwo mu mirembe gyaffe omanyi abantu bano bo be baaliwo naye ffe tuli ku mulembe guno gwe tumanyi ate omulembe guno ekyamazima ogw'omulembe omutebi ffe gwennyini gwe tulaba era gwe tuliko kale njagala okutegeeza gwe wenna andaba ku mukutu guno gwa Standard News nti okuva okwolo ebigambo bize bitingana kati nno ne banaddiini abasinga obungi bavuddeyo we batu ne bagenda mu maaso n'okuvumirira enkola eyajja n'omukozi Kainerugaba okumala gawambanga abantu mbu ffe tuba tukyanoonya ate nga ye yatadde dda ebigambo ku mukutu gwe ogwa Twitter gwakozesa kati essaawa zino guyitibwa X ng'agamba nti omuntu ono ffe tumulina era mu kaseera kano agenda mu maaso n'okubeera nti ayiga kino kale byebyo nno bye bigambo eby'omukulu ono byayogedde ate era mu kaseera kano ke kamu njagala nkutwaleko n'ew'omukulu ono Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abangi nno balina engeri gye bamuyitamu eyo erinnya nze kennyini kandyesigalize kuba erinnya lino ndiwulira kati nno omukulu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ngamba Katikkiro ow'omulembe omutebi abangi gwe bayita Katikkiro ow'abavubuka abangi gwe bayita nnyini kusolooza tafaali abangi gwe bagamba nti omukulu ono ddala kituufu alina engeri gy'atadde enkulaakulana ey'amaanyi ku Buganda abavubuka ngaffe oba olyawo negenda mu maaso n'okubeera nti twongera okumanya Obuganda butegeeza kikuba kabaka naye bw'atyo yasiima n'agamba kati muvubuka gwe mba nnonda ogende mu maaso n'okubeera nti okulembera eggwanga oba Obuganda obeere nga gwe asinga mu banno nti nkulabyemu embavu naye kangende mu maaso n'okubeera nti nze kennyini nkukulembera oba nze kennyini nkuwe obeere nga onkwatirako oba onnyambako okusaasaanya amawulire aga Buganda eno erimu amasaza gali 19 ndowooza naye gonna agafuga omukulu ye Ronald Muwenda Mutebi era nga ye ono yalonda omukulu Charles Peter Mayiga gwe tuyita omulembe omutebi gwe tuyita ow'abavubuka gwe tuyita ayagala nnyo okukyamuka gwe tuyita anyumirwa nnyo ennyimba z'abavubuka Katikkiro ono wa .com kati nno omukulu ono Charles Peter Mayiga bw'atyo naye yavuddeyo ne yeekokkola mu bukambwe nno obwabadde obungi ng'agamba naye Uganda mugifudde ki bino nno ebitandise okubeera nti tulaba omulundi guno ate oba olyawo bye byaliwo ku mulembe guli ffe gye tutaali ab'omulembe guno omutebi noza guli omulembe gwali gwa kintu guli omulembe gwali gwa Edward Muteesa asooka gwe mulembe gwabwe kyokka ffe tuli ku mulembe omutebi ogwokubiri kati nno Katikkiro ono Charles Peter Mayiga yabadde ku mukolo nga naye bw'atyo ayogera ekintu kyekimu ng'agamba nti ekyamazima ate kati ensi weetuuse mu kaseera kano egenze maaso n'okubeera nti etabanguka Katikkiro yagambye nti
oba oliawo Uganda kati gye tulaba si ye yasooka. N'agamba nti oba oliawo nti Uganda eringa ezze ku mulembe guli ogwa Idi Amin Dada, Milton Obote, abasajja abaali abakambwe ennyo mu biseera ebyo, ate kati naffe betulaba ku mulembe guno nti ddala kituufu. Katikkiro n'agamba nti ife yagambye nti mmwe abaliwo ku mulembe guno ffe temusobola kumutebereza kiki kyaliwo mu biseera biri. Ebiseera biri twalinga mu dduka naye kati era tulinga abazze mu dduka nti olw'ensonga nti ekyamazima engeri gy'okwatamu omuntu ow'obuvunaanyizibwa, abantu gwe bawuliriramu, abantu gwe baagala, abantu gwe bassaamu ekitiibwa, naye n'omukwata n'otuuka n'okumwambaza pampa ate n'otamalawo n'omubamu n'ekifaananyi n'ogamba nti ddala nze mulina kwegamba ne weewaanira n'ebigambo byo. Ye Katikkiro Charles Peter Mayiga oyo nno naye yabadde ku mukolo ogumu ng'agamba nti wasaana okubeerawo n'ekikyukamu olw'ensonga nti buli muntu ali wano yeetaaga okubeera nga ekyamazima abaako n'engeri oba oliawo gy'agenda mu maaso n'okubaako engeri ebintu gye bigenda mu maaso n'okubeera nti bikyukamu. Naye nga mu mbeera eno ffenna tulowooza nti omulembe guno empisa oba n'eddembe bye birina okubeera nti bitambula. Katikkiro Charles Peter Mayiga yagambye nti kati we bituuse abantu tebakyagala kugambwako, nti bw'ogezaako okubeera nti omugambako abaako n'amaanyi egakuteekamu otere ove ku mulamwa. Njagala okubuulira nti ebigambo bino we bijjidde nga omukulu ono Charles Peter Mayiga oba nga Elias, jjukira Charles Peter Mayiga munnamateeka ate nga ne Elias Lukwago naye munnamateeka, nga bano nno balina ekibiina ekibagatta. Balina ekibiina ekibagatta nga bo ekya Uganda Law Society, ate nga bali mu kibiina kyekimu nga Katikkiro naye alina law firm ye ate ne Lukwago naye alina law firm ye, era nga bano nno bwe kituuka mu kubeera nti bakwataganira ddala. Buli omu n'agamba tulwane wano tudde wano, tulwane wano tudde wano, tulwane wano tudde wano. Katikkiro yagambye nti bino nno kati ebikolebwa mu kaseera kano bigenda mu maaso n'okubeera nti eddembe ly'omuntu oba eddembe lya Munnayuganda ligenda mu maaso n'okubeera nti lisaasaanyizibwa. Eddembe ligenda mu maaso n'okubeera nti mulimalawo eddembe, mutadde abantu mu kutya okw'ekitalo, nga buli omu yeebuuza nti kiki ekiddako, oba ngeri nti kati nabatandise okubeera nti bawolereza abantu oba olya ku misango ate mumala ne mbaggulako emisango egy'enjawulo. Enno ye Charles Peter Mayiga, Katikkiro waffe owa Buganda, era nga ono Ssaabasajja bw'atabaawo kubanga atali mu ggwanga yabeera akwatidde Buganda oba oliawo akati. Njagala okubuulira nti omukulu ono Katikkiro wa Buganda, njagala okutegeeza oba ebigambo bino byaleetedde Abaganda nga buli omu yeebuuza ddala kiki, kuba ffenna tujjukire nti lwiki ewedde era yagenza okuggwako nga omukulu ono awandiise ku Twitter ye ng'agamba nti singa ngezaako okumalawo omukutu guno ogwa Nation Media ogwa NTV, kakati ekiddako ngenda kulumba kabaka owa Buganda saako ne Katikkiro Mayiga owa BBS saako ne BBS yaabwe ne CBS yaabwe yonna njiggale. Singa mugenda mu maaso n'okubeera nti mugenda mukola amawulire oba ago ge twandirowoozezza nti ye nga ye gamumalako emirembe, naye
bwe ntunulira nti abantu bano media zino zonna ez'enjawulo beeryawo eziri mu Uganda baziinako amaanyi oba basobola oziteekamu ekyo kye baagala nga bo abantu bano bakole. Njaga kugamba nti nze bino byenkuwa nange mmala kubinoonyerezaako n'ensongenda mu maaso ate ekirungi ngendo bibatuusaako obuulyawo nga n'abakulu nabo balina ewala gye baabirabye nange neŋŋamba mwabirabye naye kangende mu maaso n'okubeera nti mbibawa era nga mbibatuusaako. Wano nno Katikkiro bino nno ebigambo bino bwatu naye yavuddeyo n'agamba nti naye mwe mulowooza ffe tetulina kubeera nti twogerako buli kimu tunaaba mu kutiisibwa naye enewe buli kimu kiina engeri gye kitambulamu naye ate tugenda kubeera nti oboolyawo tubatambuliza mu ebyo bye tugenda mu maaso n'okubeera nti tugezaako okubeera nti tubawa naffe kuba tuli bantu bakulu ate mu bukulu bwaffe mutuwe ku kitiibwa ate mu bukulu bwaffe naffe tuwabula ate tutadde ettaffaali ddene ku nsi yaffe oboolyawo eya Uganda naye nga mu Uganda njagala okubuulira oba njagala okutegeeza bantu bangi babaddewo abamu oboolyawo ne bafuuka kyesirikidde ate aba ne bagamba naye tulina okubeera nti tuvaayo ne tugenda mu maaso n'okubeera nti twogera ebyo byonnyini bye tulaba ebigenda mu maaso n'okubeera nti naffe kennyini tulina okubyogerako ate nga tulina okugenda mu maaso n'okubeera nti byebyo. Kale gwe wenna ampuliriza era gwe wenna andaba ku mukutu guno nakugamba nzeda Element Man muzzukulu wa Mugema era emboozi ezo jakugamba nti ngera maaso n'okubeera nti nzikuwa era bwentyo nenzikutuusaako. Njagala okubuulira era njagala okutegeeza nti ekyamazima bino nno oboolyawo Katikkiro abadde avayo ku nsonga ezimu oba endala ng'agenda mu maaso n'okuzoogerako naye nandigambye oba tewali kigenda mu maaso n'okukyusibwako. Wano nno tujjukire bulungi nti mu kaseera kano oba abantu bano oba engeri gye bagenda mu maaso n'okubeera nti batambula bakolamu emirimu gyabwe oba buli kimu tugende mu maaso nakyo simanyi nakumanya naye ku mulundi guno omukulu ono Katikkiro wa Buganda bino n'ebigambo oboolyawo byasanyusizza ennyo Abaganda nga bagamba Katikkiro awo nno tulaba kyokka bino nno byonna bikolebwa abantu bavaayo ne bagamba nina akantu kennalabye ng'omukulu General Muhoozi avaayo nga n'agamba nti naye tosobola kubeera mu nsi yo ya Uganda n'ogamba nti Uganda temuli ddembe n'ogamba nti Uganda temuli mu mirimu n'ogamba nti Uganda ojogerera amafukulo kyokka ng'osula mu Uganda kale lwaki togendako mu nsi endala n'olaba wano mu Uganda ekyamazima ng'agamba nti nammwe mubiraba naffe nga ffe abantu tulina engeri oboolyawo gye tugenze mu maaso n'okututumulamu naddala eddembe lyaffe katwikundyako ninawe nakalabye nga omukulu General Muhoozi Kainerugaba akwogera ng'agamba nti naye ffe tetukyayagala kudda mu dduka era nga tulina okusala amagezi okubeera nga Uganda eno tugikuuma into peace. Ye General Muhoozi eyavuddewo bwatu n'abyogera ate nga bino nno okujja okubeera nti abyogera abakulu bano ababiri Katikkiro nga kwotadde ne Bishop Bukomeko Salong babadde babanze okubeera nti babyogerako nga bagamba nti twandibanga tugenda kuddayo ku mulembe guli gwe twavaamu ogwali dduka kuba luli balinga bawamba abantu omuntu n'otamanya gyali ate ogenda okuddamu okumulaba nga ali ku kkubo yattibwa oboolyawo ebigambo bino nabo bagambe nti nagamba nti mwe abavubuka
temwaliwo ku mulembe guli ffe twaguliko era twagulaba era buli mukulembeze tumumanyi enfuga ye era buli mukulembeze yabangako n'ebintu bye byakola era ensonga lwaki abamu bwe babagambangako ne bagenda mu maaso n'okubuzaawo abantu ab'enjawulo okusinziira ku ebyo ebyalinga bigenda mu maaso. Kati nno Katikkiro yagambye nti embanga luli omuntu yabeerangaawo n'abuzibwawo kati nate biringa ebikomyewo nti kati essaawa zino omuntu abeera wakaawe era okkakana nga bamuliddewo ova mugenda mu maaso ne mmunoonya ninga ne poliisi nazo tezaagala kubeera nti zaanukula era ffenna tujjukireko nti obutambi bwasaasaana bulungi ku lunaku lwe bakwata gundi ono Elias Lukwago poliisi negamba ffe tetunnaba kumanya ku ngeri gye bamukuttemu era tetunnaba kuyingiza fayiro eyo era tetunnamanya baani abamukutte. Kale olwo kituma Musoke yabyogera era n'agamba nti tugenda kuba tubabuulira ekituufu ekiri emabega wa kino wa gye batutte omukulu ono wa gy'alina okubeera nti gye bamututte oba wa omukulu kituma ono ne yabyogera gye buvuddeko lunaku lwe baamukwata lwennyini lwali lwa Mande lwa wiiki ewedde lwali lwakusatu lwali lwa Mande lwali lwakusatu lwakubiri iyo neddala lwa Mande n'abeera mu seefu ennaku bbiri ne bamuteeka mu poliisi enkana ne bamuteeka mu kkomera lwali lunaku engeezo nammwe muzimanyi. Kati nno abakulu bano bwe batwe bavuddeyo ne bagamba nti emulembe guno omukadde gulinga ogwagala okukomawo ku bintu bye tulaba ebyaliwo ku mulembe gw'Obote obyaliwo ku mulembe gwa Amini ffe we tutaali akugambe nti ffe tumanyi mulembe guno neewuunya waliwo ebintu bye ntunula ne ŋŋamba naye abantu nooza maama wo bamukwanidde ku mulembe guno embaga baziwasizza ku mulembe guno bakuzadde ku mulembe guno osomedde ku mulembe guno owasirizza ku mulembe guno ozadde ku mulembe guno ofiiridde ku mulembe guno ennyimbe bazaabizza ku mulembe guno. Kale kwegamba byonna tewali tugenda maaso tulina okubeera nti tubigumira naye kale ekyamazima nolaba nga ddala omulembe guno ffenna ate naffe ffennyini abaana ne tuzaala kuno guno omulembe ate n'abaana baffe nabo ne bazaalira ku guno omulembe naye byonna weebityo bwe tulina okubeera nti tutambula naye ng'akugambye nti abantu bano simanyi oba Uganda erina kubeera etya omanyi ffe tumanyi muntu omu njagala babuulira mazima naye naffe emboozi wadde kijja kutuluma nti abaana batubuuza wayi mwe pulezidenti wamwe yali ani tujja bagamba bannanga omusajja yatukalakata paka bwe yakola ki bwe yavaako naye ate bwe yamala era entebe n'agiwa era omutabani naye n'atukalakata mu looto naye nga ebyo byonna oba oliawo bye tulaba mu kaseera kano njagala okutegeeza oba nti waliwo oba ekinyajja aizulu Mukama yekka y'amanyi era Mukama yekka y'ategekedde Uganda ebyo byonna ebigenda mu maaso n'okubeera nti Katikkiro yagambye nti oba abakulu omukulu ono yeetaaga oba oliawo kubeera nti agambwako olw'ensonga nti ebbwa ddene ligambwako nnyini lyo nti abakulu abakulira omukulu ono ngamba Muhoozi balina okuvaayo bamugambeko bamugambe wano tereezaamu oba wano kola bwoti oba wano kola bwoti. Kale byonna tugenda mu maaso n'okubeera nti tubibawo ate njagala okutegeeza nti n'ebigenda okuva mu kkooti bye ŋŋenda okukomawo nabyo bikyebibadde mu kkooti ate Besigye gundi bamutadde oba tebamutadde. Jjukira we nali ku interview nabagamba nti okutebwa kwa Lukwago kukyalimu okusoomozebwa kunene era ngenda kukomawo mu interview endala ngamba buulidde obukwakkulizo oba bamutadde oba tebamutadde. Wano nno sigenda kubeera nga nsukkawo nze da Element Man muzzukulu wa Mugema nkusaba genda ku TikTok ogende maaso n'okubeera nti osubscribinga olaikinge ate ne ku YouTube nayo ogende maaso n'okubeera nti otufollowinga otugoberera. Kansooke ntumireko wano wa chairman andaba ennyo chairman ow'Ekawempe Hussein ndaba nnyo buli kenteekayo ogenda maaso n'okubeera nti okalaba. Kale ekyo nno kitiibwa ky'amaanyi ate kitiibwa kya ttendo
mbagaliza olunaku olulungi naye nga mbagambye nti essaawa yonna nkyaliko wano mu Emaco Media ngenda kubeera nga ate nkomawo ne programu endala enyuvu ekwabyo ebibadde mu kooti biki kooti ebadde eta biki byonna ngenda kubeera nga oba oliawo nga mbikutunuzaamu. Zeda Element Man muzzukulu wa Mugema.